Enkya ya leero ebyokwerinda binywezeddwa ku kkooti y'omulamuzi Nakawa ng'abakulembeze b'obusiraamu baleetebwa mu kkooti wadde nga bannaabwe babadde tebabasuubira kubanga ebiwandiiko ebitongole bibadde bitegeeza Lwakuna. Okusinziira ku nsonda ezeesigika, kino kikoleddwa okulaba nga baziyiza nnamungi w'omuntu abadde ateekateeka okweyiwa ku kkooti. Oluyingidde mu kkooti, omuwaabi wa gavumenti Ntimba Anne Kairu ategeezezza omulamuzi Julius Lumunye ng'okunoonyereza bwe kuwedde ng'era ayagala kkooti ebasindike mu kkooti enkulu batandike okuwozesebwa n'emisango egy'abaggulwako. Bano bavunaanibwa emisango omuli egy'okutta abakulembeze b'obusiraamu, okugezaako okutta n'obutujju. Okusinziira ku muwaabi wa gavumenti Ntimba Anne, balina obujulizi obuluma abawawaabirwa nti Dr. Aggrey Kiyingi, Munnayuganda omukugu mu kujjanjaba emitima ali mu ggwanga erya Australia, abadde abawa ensimbi ng'aziyisa mu kibiina ekya Federal Alliance abakulu bano bayingire mu bikolwa eby'ekitujju omuli okukunga abaaliko abayiikira ba IDF ng'ensimbi zino abadde aziyisa mu mulamu we Aisha Nakasibante naye ali mu kkomera. Gavumenti era egamba nti bano baafuna obutakkaanya ku muzikiti gwa William Street ne batuuka n'okukubisa obupapula obuliko amannya g'abantu be bagamba nti balabe b'obusiraamu nga ne Sheikh Mustafa Bahiga naye yaliko. Aisha Nakasibante ne muto wa Sheikh Kamoga nga ye Sheikh Muluuta Bukenya nga bagguddwako emisango emirala egy'okuwandiika abayiikira ba ADF. Wabula waliwo abantu abalala abatannaba kuleetebwa ku kkooti, kino nga kitabudde abooluganda lwabwe. Tujja kutuuka ku kigendererwa inshallah ekyogatta abasiraamu mu Uganda babeere n'omukulembeze omu so si bakulembeze lukunkumuli. Kino tujja kisasulira kyonna omukulembeze omu ew'abasiraamu yekka si lukunkumuli. Kino mukinywerereko naffe tukyanywedde tojja kusasula kyonna ekyetaagisa okusasula naye omu w'abasiraamu bubeerewo. Bano kati balindiridde lunaku kkooti enkulu lw'eneeteekawo batandike okuwozesebwa.